Abooluganda Mukama yeebazibwe nnyo. Olwaleero ndi musanyufu ngenda kugabana ekigambo kya Katonda wansi w'omutwe ogugamba nti gondera Katonda osobole okukulaakulana. Kati bw'owulira okukulaakulana oyinza okuba ng'olowooza nti ntegeeza byansimbi byokka, kukulaakulana mu byansimbi, naye ntegeeza okukulaakulana oba okubeera obulungi mu bulamu bwo bwonna okutwaliza awamu. Okubeera obulungi mu bulamu bwo nga toli mulwadde, toli ku ndiri, olina amaanyi agakola emirimu gyo bulungi, oli mufumbo bulungi, obufumbo bwo buli bulungi, abaana bali bulungi, basoma, balina empisa, omulimu oli bulungi ku mulimu, abaana basoma mu masomero balina amagezi, kwegamba tolina towenyikadde, omutima tegwenyikadde n'ebiringa ebyo. Kakati kya buntu oba kya butonde okuba nti abantu ffenna tuba twagala okubeera obulungi, tuba twagala okukulaakulana. Kakati engeri gye twagala okubeera obulungi oluusi twesanga nga tunoonyeza okubeera obulungi mu maanyi gaffe, nga tusala amagezi gaffe ne tuyiiya ebintu byaffe. Ennaku ze bakugamba kweyiiya, kupangapanga, kwegana olowooza nti nno byokola bigenda kuyamba okufuna okukulaakulana oba okubeera obulungi. Naye Bayibuli nno etugamba nti tekimala kubinoonya mu ngeri yo wekka mu magezi go gokka, kubanga waliwo obukwakkulizo, waliwo ebikujjira ate ebitali birungi. Ekisooka njagala tubeere bagumu nti okukulaakulana oba okubeera obulungi kikkirizibwa ne mu Bayibuli, era njagala musome ku Yokaana, ebbaluwa ya Yokaana eyokusatu essuula esooka n'olunyiriri olwokubiri. Lwagamba omutume yagamba nti no njagala mubeere nga mukulaakulana naye ng'ate ne mu byobulamu muli bulungi, nga n'omwoyo gwammwe bwe gubeera obulungi. Kakati nga tumaze okutegeera nti ekyo kya buntu, ate nti ne Bayibuli ekiwagira okuba nga tuli bulungi ng'abaana ba Katonda, tuyinza kukola kiki lwaki tugamba nti tugondere Katonda tulyoke tubeere obulungi? Lwaki tetubeera bulungi yadde nga tuyiiya ku lwaffe? Ekisookera ddala obugagga obugagga oba n'okubeera obulungi mu ngeri endala zonna, obulamu obulungi, byonna, obufumbo obulungi, abaana ab'empisa, omulimu omulungi, bizinesi egenda obulungi, tebijja buzi mu magezi gaffe gokka na gokka. Naye oluusi sinaluusi twetaaga nnyo omukisa gwa Katonda. Bayibuli era ekyogerako mu kyamateeka essuula ey'omunaana n'olunyiriri lw'e18. Teweerabira Mukama Katonda kubanga yabawa amaanyi okufuna obugagga. Ate ne Zabbuli 127 olunyiriri olwokubiri lugamba otawanira bwereere okukeera ku makya ennyo mu matumbi, ate n'obeera ng'otunula era kumpi mu matumbi ng'onoonya ekyokulya, kubanga Katonda abaana be abagabirira otulo, ng'ate ne bw'abagabirira kiba kitegeeza nti nno bw'obanga okoseza amagezi g'ogenda kuba okola nnyo misana na kiro okusobola okufuna okubeera obulungi okwo. Sigambye nti tokola bintu byetaagisa, sigambye nti tokola exercise okubeera obulungi mu mubiri, sigambye nti tolya bulungi, sigambye nti tokola mirimu tobeera munyiikivu, naye manya nti yadde obikola obwesige bwe butandikira mwani mu Katonda. Ekyokubiri, Katonda munna ng'asanyuka nnyo bwe tuba nga obwesige bwaffe tubutadde mu ye. Bwe tuba nga obugagga oba okubeera obulungi kwonna tukunoonyereza mu ye, asanyuka nnyo. Bayibuli etugamba mu Yeremiya essuula ey'O17 olunyiriri olwokutaano okutuuka ku lw'omunaana, Katonda agamba nti zimusanze oyo eyeesiga amaanyi ag'omubiri, n'alyoka atubuulira ebikolimo ebigoberera omuntu ow'ekikanga ekyo. Naye ate mu lunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku lw'omunaana Bayibuli etugamba nti naye ate oyo eyeesiga Katonda, amaanyi obwesige bwe nga buli mu Katonda, oyo aweereddwa omukisa, ajja kuba ng'omuti ogusimbiddwa kumpi n'ensulo, nga yadde waliwo ekyeya gwo nga gubala bubazi ebibala. Bannange, kwegamba bwe tuba nga obwesige bwaffe tubutadde mu Katonda, tetulina kufa abiina nnyo, tetulina kufa kiyitiridde. Ffe kye tulina okukola kwe kuteeka obwesige bwaffe mwani mu Katonda. Era Bayibuli egamba mu Zabbuli 147 olunyiriri olw'e10 okutuuka ku lw'e11 nti Katonda tasanyukira abo abeesiga amaanyi g'endogoyi, era tasanyuka mu maanyi ag'omuntu, wabula asanyukira abo abamutya, abeemalirira okukola emirimu gye. Ate
waliwo neeno mu ngero essula eyokusatu engero essula eyokusatu olunyiriri olwokutaano okutuuka ku lw'omunaana abaana b'essomero batera nnyo okulwogera ennyiriri zino kwegamba nti nno weesige mukama n'omutima gwo gwokka toweesiga gwe kutegeerako oba kumanyako wabula mu byonna by'okola gwe soosa kulembeza mukama katonda ajja kuwa amagezi ate n'ekkubo lyo lijja kukola ki lijja kubeera ggolokofu era tulaba nti ne mu Danyeri essula esooka n'olunyiriri lw'17 kagabeera amagezi okubeera obulungi mu magezi abaana baffe okubeera abagezi mu ssomero okubeera abagezi mu mirimu gye tukola mu bulamu obwa bulijjo Danyeri n'emikwano gye abasatu mukama yabawa amagezi bwe baamwesiga amagezi mu masomo gonna aga buli kika kakati ekyokusatu bw'obanga onoonyeza okubeera obulungi oba okukulaakulana maanyi go oluusi ekivaamu nti nno ofuna ate ebikolobero by'otaagenderedde kubanga oyinza okubanga mu kugezaako okubinoonya mu ngeri zo osanga okoseza minzaani obipimi ebitawera okoze bubi abantu oli gw'owadde ebintu nga tebiwera tajja kusanyukira oyisizza abantu obubi oluusi obbye ebintu by'abamulekwa bannamwandu oyisizzaawo abantu kwegamba oluusi oba bw'obeera omuyizi ekigezo obbye ebibuuzo kwegamba mubeeramu ebintu bingi bye tukola bwe tugezaako okufuna okubeera obungi oyinza okuba nga oyagala bufumbo obbye mukyala wa munno oba oyagadde bba wa munno ebintu ebifaanana nga bwe bityo n'olwekyo ate ebyo bwe bityo byonna bireeta okuzikirizibwa si bintu birungi n'olwekyo bintu byakwewala bayibuli etugamba mu ngero 10 n'olunyiriri olw'22 nti katonda ye agaba omukisa ate omukisa gwe tegulina buyinike bane twagala omukisa ogutalina buyinike mikwano gyange tufune omukisa ogwo ogutaliiko buyinike okutajja kuleeta bikolobero biri nga bye tulabye ebijja bw'obanga onoonyeza mu ngeri mu maanyi go mu magezi go mu bubbi mu kuyisaawo mu ngeri zo kakati bayibuli egamba mu ngero 13 n'olunyiriri lw'11 nti obugagga obwo obufunibwa mu makubo ag'amakyamu tebubeerera buggwaawo ogenda okola noga egundi yali mugagga ne kati ng'omagaamaga ng'obugagga bwe yalina tokyabulaba buggwaawo naye ate sirwa kuba nti ngambye buggwaawo muyinza okugamba nti oyo ayogera biki manyi gundi muyaaye mufere mubibbi nenga mugagga muzibu nenga mufumbo mulungi yadde atambulira mu bwenzi abaana be nga bali balungi balina empisa basoma bulungi bayibuli egamba nti bayibuli egamba nti teweewuunya ababi abatagoberera amateeka ga mukama bw'obalaba nga bakulaakulana nga bali bulungi kubanga ku nkomerero bagenda kusaanyizibwawo enkomerero yaabwe yegeyeena bayibuli bwetugamba mu zabbuli 92 n'olunyiriri olw'7 ate mu 37 zabbuli eya 37 n'olunyiriri olw'okubiri bayibuli etugamba nti ate era tomala biseera byo ng'olowooza kwabo abatagobera amateeka ga mukama naye nga balabika bali bulungi kubanga bajja kuwotoka mangu ddala nga bw'olaba ebikoola dakiika emu kiri bulungi ey'okubiri ekikola nga kikoze eki kiwotose ate zabbuli ey'ensanvu olunyiriri olwokusatu okutuukira ddala ku lw'17 lukijjayo bulungi nnyo nti tetulina ng'oggyeko okuba nti tukimanyi nti bajja kuzikkirizibwa oba bajja kgenda mu muliro ogutazikira ne bayibuli etugana n'okwegomba ababi okwegomba abo abalabika nti bali bulungi okwegomba abo abalabika nti nno bakulaakulana naye nga bayise makuba matuufu makyamu tetulina kubeegomba kubanga oli oyinza okulaba omuwala omuto afunye ayagadde bba wa munne obufumbo bwa bali abutabudde bali abaana tebabasasulira school fees bali maziga niyo nate ne bamuzimbira kalina ne bamugulira emmotoka ne bamutandikira business oyinza okulaba ng'alinga ali obulungi n'ofunamu omutima ogumwegomba kati bayibuli etugambye abo tubeegomba mu zabbuli ey'ensanvu netugamba nti yadde bo tebayita mu bizibu ng'abalabi bayinza okuyitamu naye enkomerero yaabwe yeeyo ekikulu nti ffe tetulina na kubeegomba kakati tuyinza kukola tutya okuba nti no tufuna okukulaakulana nti tubeera bulungi naye ate nga okukulaakulana ng'obulungi obwo tebuliiko bikolobero tebiriiko buyinike tukola tutya okufuna omukisa gwa katonda
okutaliiko buyinike. Bayibuli etugamba mu Matayo essula ey'omukaaga olunyiriro lwa 33 egamba nti nno teweeralikira ky'onoolya. Okuva ku 31 okutuuka ku 33 teweeralikira ky'onoolya yadde ky'onooyambala yadde ky'onoonywa, kubanga ab'ensi abatali bakkiriza bonna nabo bafa ku bintu ng'ebyo. Wabula gwe sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, then ebirala byonna bigenda kugoberera. Ate mu Zabbuli 112 ennyiriri okuva ku lunyiriro lw'okubiri okutuuka ku lunyiriro lw'omwenda, ennyiriri ezo zonna zituzzaamu amaanyi, zitukakasa nti aweereddwa omukisa oba nti wa mukisa omwami oba omukyala, omusajja oba omukazi ng'obwesige bwe buli mu Katonda. Aweereddwa omukisa omusajja oba omukazi ng'amateeka ga Katonda agagoberera ate mu ssanyu, nga tagagoberera ng'alinga gwe bakase naye ng'agagoberera mu ki? Mu ssanyu. Bagamba nti abaana be bajja kubeera bulungi, ate erinnya lye omuntu ow'ekika ekyo terijja kwerabira, ebikolwa bye ebirungi tebijja kwerabirwa, obugagga bujja kubeera bungi mu maka gaabwe, kitegeeza tebajja kufa njala, fiizi z'abaana tezijja kubula. Naye nga tusooka kuteeka kwesiga kwaffe mu Mukama ne tugoberera n'amateeka ge. So bw'osoma ennyiriri ezo zonna zirimu ebirungi bingi. Ate Bayibuli era netukuutira nti naye mu lunyiriri olwokuna egamba nti nno yadde mu kizikiza akasana kajja kwakira abatuukirivu. Ate abatuukirivu be babakkiriza Mukama Katonda waffe Yesu ate ne bakola ebyo bye yeetaaga. Ate ne batugamba nti tulina okubeera abanyiikivu, okubeera ab'ekisa, okubeera abasaasizi, okuyamba abantu. Tulina okubeera abasaasizi nga ne Mukama waffe Yesu bw'ali omusaasizi. Ekyo kiri mu Luka 6 olunyiriro lwa 36. Kakati so kwegamba mulimu ebirungi bingi. Njagala mugende nga musoma ennyiriri ezo okuva ku lwokubiri okutuuka ku lw'omwenda okulaba omukisa. Bagezaako okunnyonnyola mukisa gwa ngeri ki gw'ofuna nga gwe obwesige bwe obutadde mwani mu Katonda. Bannange omukisa gw'amaanyi ate gwo guno teguliiko buki buyinike. Zabbuli esooka olunyiriro lw'okusooka okutuuka ku lwokusatu luddamu ne lutujjukiza nti omusajja oba omukazi atatambula mu kkubo ly'ababi naye ng'ekigambo kya Katonda kyagoberera era kirowoozaako emisana n'ekiro. Bayibuli etugamba nti omuntu ow'ekika ekyo ajja kuba ng'omuti ogusimbiddwa kumpi n'ensulo ez'amazzi era ajja kubala ebibala, tajja kumanya byakuwotoka, tajja kumanya njala. Ate ne Bayibuli era etugamba mu Yoswa essuula esooka n'olunyiriro lw'omunaana ti ekigambo kino eky'amateeka Bayibuli tekivanga ku kamwako, kirowoozeeko emisana n'ekiro, ate ofuba okukola ebikirimu, then ojja kuba ng'okulaakulana era ng'oli bulungi mu ngeri zonna. Ate mu Bafiripi 4:19 Bayibuli egamba nti Katonda wange ajja kungabirira ebyetaago byange byonna okusinza ku bugagga bwe obuli mu ggulu mu Kristo Yesu. Ate mu Bafiripi 4 olunyiriro lw'omukaaga Bayibuli netugamba nti bannange aba bagamba batagamba temweraliikira mu nsonga yonna, wabula nga muyita mu kusaba n'okwegayirira n'okwebaza mutegeeze Katonda ebyetaago byammwe, era ebyetaago byammwe byonna Mukama ajja bituukiriza okusinziira ajja bituukiriza tabawe n'emirembe egitaliiko, emirembe ensi gitayinza kukola ki kubawa. Ekyemirembe kikulu kubanga oyinza okubanga wano oli bulungi ng'abantu bakwegomba abatamanyi naye ng'ate osula ogugumuka otulo tetulabika olw'ebizibu ebijja olw'okubanga wanoonyeza okubeera obulungi mu ngeri etali yakwesiga Katonda. N'olwekyo mikwano gyange oyinza okuba ng'oli eyo naye ng'oyagala nga ogamba ntegedde si kirungi kunoonya kukulaakulana oba kunoonya kubeera bulungi mu maanyi gange, nange njagala Yesu Katonda oyo nange annyambeko, nange nfune okukulaakulana, nange nfune ku mukisa ogwo ogutaliiko buyinike. Ku ddakiika eno oyinza okuddamu essaala eno n'okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo n'asobola okujja okuyamba. Kati oyinza okuddamu ebigambo bino nga mmaze okubyogera nti ayi Katonda, njagala nange olwaleero okufuna ku kisa kyo n'obusaasizi bwo. Nzikiriza nti ndi mwonoonyi era neetaaga omulokozi. Nsaba onsonyiwe ebibi byange. Nzikiriza nti Yesu yanfiirira ku musaalaba era nti nno
era nkyatula n'akamwa kange ate nenkikkiriza mu mutima gwange. Nkwanira okusinza ku Baruumi essula y'e10 n'olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. Nkwaniriza Yesu Kristo jangu mu bulamu bwange, jangu ofuuke omulokozi wange era Katonda wange. Mu linnya erya Yesu Kristo weebale nnyo Katonda wange, mu linnya erya Yesu Kristo olw'ekisa kyo, olw'okunsonyiwa, olw'okunzikiriza n'ondokola olunaku olwaleero. Weebale nnyo, weebale ddala mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kale mikwano gyange mwebale nnyo, mwebale ddala bannayimba tukkirize Yesu, tugondere Yesu n'ebiragiro bye tulyoke tufune ku mukisa ogutaliiko buyinike.